free alien skin. Free alien skin. Waliwo politics underground ku alien skin. Waliwo abatamwagala ate mulina amaanyi mangi. Kakati muyitidde mukozesa mutandise okukozesa institution zaffe ez'ekitiibwa nga poliisi. Mutandike okunyigiriza alien skin kubanga akola ebyo mmwe bye mulowooza nti si birungi ku saidi yammwe. Tosobola kukeera ku makya n'ogamba nti alien skin poliisi emutya oba muntu wa mutima mubi nnyo ate oba oyisiza mu poliisi olugaayu. Dwaliro lituwogerako is a private hospital. Teri muntu agenda nga tagenda kusasula. Musobola okukwata omuntu ne mumulwisa nga temunnamukolako ontegedde nga muli basawo. It is a clear sign nti musobola era okumuleka n'afa mmwe ne mukola report gye mwagala because you do the report. Era kati nga bagikola nti oli yadduse ate yadduse nga yakomyewo. Oli ku YouTube channel Agaliwo tuula kalira emboozi egwa makerenda. Waliwo omukyala nga womanyi omwaka we guba gutandika mwezi ogwa January. Abakyala abalina ebibiina abatera okwewa golo nti katutereke ssente. Tujja kugabana ssente ezo mu December ng'omwaka guweddeko ng'ebula ennaku nga 2-3 Christmas etuuke. Waliwo omukyala abadde akwatira abakyala ssente z'ekibiina za mwaka mulambirira. Wabula ke tutuuse November wakati omukyala ono omuliro gwazinzeeko ennyumba ye ne gwokya akabokisi mwabadde atereka ssente ebirala tebyayidde. Akabokisi mwabadde atereka ssente z'ekibiina kayidde ne kasaanawo naye ng'ebirala tebyayidde. Kati abakyala oba yakatuuzizzaako wamaama foto we bazze omusaba ssente we yazze obasaba ssente ogwongowoza abakyala we bazze omusaba ssente yabalaze kabokisi nga kasigaddeko ekipiisi bwekiti n'obupapula bubiri obw'emitwalo 2 nga buyidde nabwo sayidi n'abagamba ssente z'ekibiina zonna basuubira oba nti badde bakuŋŋanyiza obukadde nga 9 bweddu bwonna bwasirikidde mu kabokisi ne busirira wano we kayiridde tewayidde wonna nti vu nti wonna wakoze vu wayidde kati wasigaddeko obupapula yagenza okuyingira enju nga kateta kagwawo okuzikiza yatasiza bupiisi bw'ebiri bubiri nga busigaddeko akapiisi bambi nga yakoze rosi akanyama kasekukulu bannaye bano banja kgenda simandabe ku maama ajja kweraba sente nga mubbi nnyo si mubbi nnyo yafunye kye tuta wild fire nga mubbi nnyo omuliro gwazinze ennyumba ye naye gwali tegunakwata kintu kirala kyonna najja n'ataakiriza bambi sente zo bwezito bwe zaalugenze kati abakyala b'ekibiina ate ba Mothers Union bamugaye munnaye mukama bwato bwakoze Mothers Union tesobola kubanga etereka n'abo no si Mothers Union bino bya chachi eyaabwe ey'omukatundu bakyala twekembe kati bakozesa mitendera ki okusalawo nti ono yaba atereka obwerufu bwe yalina baali tebabulabanga kale basinze ebiseera byannaku saagala kuseka it's okay tunyolera wamu n'abakyala abakirigola Women's Group olw'ekwereere naye bana olabye omuliro no gutabuse nayo n'ekizimbe kya hamu ekimu kyayidde mu kizimbe omwayidde nga yakutte vidiyo alina byayogera kale abantu balina bannange ennugu kale abasiddi omusunsuzi lyerinnya eryange Agaliwo gwe mukutu kwe tuli olunaku lukeeredde mu nkuba etagambika enkuba yonna eranga bizibu era bwe lukyalugenda maaso n'okuba nti nno lukyatonnyera ddala wabula tugambye ate mmwe baffe lwaki tetugenda maaso n'okuba nga tuyita mu nkuba etonnyo okuzaama tujje tubatuukeko Agaliwo gwe mukutu kwe tuli omukulu gw'olaba ku sayidi eno abamu nno bakuyita mwami Kiviiri nina gye nakusanga baga Kiviiri oyo yatutama koze nno leero kawudde ate bwe twakolako ku ndagaano nti banjagale mwami Obote bweri naye olunaku lwaleero agenda kubabuzaako eddakiika emu n'ekitundu twakolako ku ndagaano ya laavu
babuuzeeko tugambe muli mutyama tuli mu kiyongobero ekimenge kiri mu Kkomera twagala bya kisiru byonna ekimenge kiri mu Kkomera naye nga kiri mu Kkomera olw'ebintu ebyekigwagwa nalabye omusajja omukulu atalina nnyo buvunaanyizibwa agamba mbu abadde anoonya kimenke abeera Makindi naye abadde amenoonya kimenke okumala emyezi 4 ekisinga obulungi nti yamufunye kale nabwe kityo bwe tutyo bwe tugenda okuba nti no era amufuna kati olunaku olwaleero ensonga eri mu ddiiro si ndala yeeyo yennyini gy'otandise nayo ekira kikeesa ennaku z'omwezi 20 omwezi ogwa Novemba leero ziri ennaku z'omwezi 21 Novemba so wema njogera ku lunaku olwokusatu ekira kyakeeseza olunaku olwokusatu ennaku z'omwezi 2 olunaku olw'ejjo ennaku z'omwezi nga 19 mu kiro waliwo embeera eyatandise mu ngeri ya kimpowooze negenda ng'ekula gye byakkidde nga Fangon Maziga Meerere embeera atandika n'omwana mulenzi amanyiddwa nga Joram Tumwesige oba Joram ali erinnya eribadde lisinga okuba nga limanyiddwa okubeera nti yaddusibwa ekipayopayo mu ddwaliro ery'Ensambya ng'embeera y'obulamu gy'alimu si nnungi n'akamu okusinziira ku bigambo bye nawulidde Alien Skin ng'ayogera oluvannyuma lwa incident ekiro ekyo kyennyini ayina omuntu gwe yabadde yeekokkola nti yalwisaawo omuvubuka ono nga bamutuusizza mu ddwaliro ne bamala kumpi essaawa nnamba ng'omuvubuka alabika tafunye kufiibwako kumala okusinziira ku Alien Skin era oluvannyuma Alien Skin agamba tugende mpola ng'enkola y'amalwaliro bweri nti bw'otuukawo basooka ne bakulwetoolooza kuba baba bakyagala ssente tugende maaso Alien Skin agamba oluvannyuma baasasula bills ezaali zikola ki zibeetaagisa wabula ebyo nga bitadde awo you will go into details ebyo nga bitadde awo oluvannyuma lwa byonna waliwo akatambi akatambula ng'aba Fangon abagambi bobeera aba Fangon bagenda maaso n'okuba nga bakyagguwa abasawo okwabadde n'omusawo omu gwe nalabe nga bamutuuza wansi sirika kawansi mu katambi ako era keetoolodde emitimbagano kibi okutuula wansi bakunnyonnyola ate lwaki olaga nti gwosinga abakunnyonnyola okutegeera tujja genda bannanga olunaku olwaleero ebigambo byonna ebigenda okwogerebwa omukulu tomanyiira oba toyagala kunkyaza wano ŋŋamba ŋŋende mu mirembe introduction kimpanvu for no good reason oli ali mu Kkomera tuli wano kale tusimbule nze mbitadde kati you can have the microphone ate nti atombuuziza kibuuzo omaze obudde bungi abantu balabisa data so akatambi ako kagenze maaso n'okuba nti katambula ku mitimbagano wano nawali ekyalaze a very violent conduct from the team eya Fangon Forest kati kankuddemu ekyo akuddemu ekyo abantu abatategeeranga ggwe balowooza that was violent it was not violent owooluganda mbadde ntegeeza nti aba Fangon baalaze enneeyisa embi ey'ekikula ekyawaggulu n'eryanyi ku basawo mu katambi mpuliriza bulungi wabadde oyagala beeyise batya ng'omuntu afudde omuntu mumusse abafuddeko temunnyonnyola kubanga omuntu bw'afa it is a simple thing buli muntu abantu bulijjo bafa nnyonnyola naye olwokubanga baba bamanyi nti they did not do their profession well baba bebuzaabuza baba mukwebuzaabuza kakati ate gundi yajja okunnyonnyola ate musooke mulindirekaawo lwaki temulindakaawo lwaki temutuula wali njogerekaawo yogera sisuubira nti ku Fangon Forest waliwo omusawo ku bonna abagenze mu ddwaliro tekuliko musawo point number 2 singa kwabaddeko omusawo osanga yabadde asobola okuwa Joram first aid n'ataakiriza obulamu naye olw'okuba nti Fangon babadde tebasobola kubaako kye bakola ku bulamu bwa mwana mulezi Joram they had to rush him to the hospital era bo we bawulira nti bajja funa ki omulimu gw'omuntu yenna tubalabula wano mwenna nti omulimu gw'omuntu yenna ng'afunye obuzibu ekisooka first aid bw'oba tosobola gikola is to rush that person to the hospital not to rush to the bank and pick money not to rush anywhere but to rush to where? To the hospital. That is the rule of law, that is the rule of life. Ontegedde nti obulamu bw'omuntu nga buggwawo maze okizuula obulamu bw'omuntu ono buli mu ddenja
omusota gumulumye nga tonnanoonya wallet eri luddawa osooka muddusaawa mu ddwaliro bw'atuuka mu ddwaliro n'otandika okwekubaakuba wallet ngireseka kankube essimu ng'eno omulwadde bwe bamukolako ontegedde ago ge mateeka g'obulamu ontegedde because waliwo kye tuyita emergency otegedde emergency tebagyetegekera ogigwamu bugwi nti wabaawo wano ow'ekifuba gobadde okebera ekifuba oba mulamu ne bagamba nti waliwo omutima gwe gubuuseemu onoosooka n'omuteeka wano n'odda ku kye bayita emergency kakati ffe tulina abasawo mu Uganda abatamanyi kye bayita emergency bo balaba omuntu ng'omusaayi gumugwamu ne bamukuteera awo ne bamutunuulira bwe bati n'obagamba bannaye omuntu wange afa ne bakulaga nti bakyanoonyereza kwona ow'ekifuba kubanga ono ow'ekifuba gwe bateekako katakanankani balabe pulesha oba oba palusi zinaagenda oba biki kubanga ono ye yasasudde ssente kati gwe baba bakusuubira gwafunye emergency oluusi abantu bano aba emergency gwamuleese si gwe oba omuvunaanyizibwako oluusi sigamba mweno incident but nkugamba nti ebiseera ebisinga emergency osanga omuntu ku kkubo bodaboda emutomedde ogenda wa ogenda n'ogamba omuntu ono sisobola mumuleka wano sawa 8 gwa kiro kamuvuge mutwale wa ajja kufa omusayi bwe gunaayongera okumugwamu ajja kufa n'omutuusa mu ddwaliro omusawo ye n'akulaga nti gwamuleese n'amuvuga mayiro 10 oli musiru ye gwasanze wali ayagala osooke omweki sente naye nga gwe tosose mugamba nti sooka ongulira amafuta so tulina abantu ab'emitima emibi ate nga basawo which is very bad ekyo kikkiriza oba kigaane it is happening in Uganda ontegede bulungi nnyo olwaleero ekyabaddewo ewa Ensambya hospital it is clearly negligence wabaddewo obunafu because if you cannot explain what happened in just 2 words omuntu atufuddeko omutima gwabeso bakiro kikoze bwe kiti it is a clear message nti waliwo ekitali kituufu what is that kyovula nti bano gwokyogedde bulungi n'ogamba these people are not doctors okyegedde the only reason why they are asking the doctors is because they are not doctors if they knew they would not ask because tebasiiba nsambya is right there sije basiiba nyimiriza bwe tuba tutunuulira nze ngenda kuyimirira nnyo ku sayidi y'abasawo okwogera ebibuuzo ebyo byandikubuuziddwa abasawo era ntunuulira bw'olaba mpandika tolooza nti ndi mu kukyatinga na mukyala wange ndi mugenda maaso nakuba nti avinga bibuuzo ekisookera ddala bw'ogenda maaso n'okuba nti n'ogamba babadde babuuza essaawa ezo nga balemeddeko ku basawo gwe towulyangako kyemanyi autopsy report ogimanyi gye sisuubira nti ejja mu ddakiika 10 kati gw'osuubira nti kyabadde kigwanidde mu budde obwo bano okutekinga action okutandika obuuza abasawo ebibuuzo ebyo mpuliriza bulungi don't fool me and certainly don't fool people who are watching us. I'm not fooling anyone. Let me tell you omuntu ng'afudde announcement yesooka okyegedde tekisobose bw'aba badde mu operation tesobose announcement yekola ki yesooka kati announcement ng'emaze okukolebwako wabaawo top doctor ontegedde avunaanyizibwa ku ebyo byonna okyegedde akola ripooti muyinza n'ogifuna enkeera ontegedde but announcement eba ekoze eki eba emaze okuggwa kakati what happened here they didn't have a clear report ontegedde omulambo ekiseera ekyo gwali tegukyalina mu ddwaliro eryo oba ntegerekeka kyogamba nsambya terina gundi nsambya terina gundi nsambya terina mochale nsambya ina mochale but this is the point quoting omukulu Luke Oweyisigire Kampala Metropolitan spokesperson agamba nti okusinzira ku mateeka g'obusawo n'amateeka g'eggwanga lino Uganda singa omuntu amala okufa ng'ali mu ddwaliro eritali lya gavumenti ng'etteeka alina okutwalibwa mu ggwanika ly'eggwanga kakati bw'oba omutwala mu ggwanika ly'eggwanga bano abamuleese tobagamba
gotambulira ku tteeka eyaleese omulwadde talina kumanya kyoyagala okuŋŋamba. Don't fool people. I'm telling you, bino ebintu bibadde bijja bibaawo. Abantu bulijjo bagwa ku accident, abantu bulijjo bafa. Ontegedde? Omuntu asookerwako ye muntu aleese omulwadde. Ontegedde? Ye muntu asookerwako nti bannange ensonga eri bweti kati ffene ensonga etulemeredde ne baba bagenda kukola transfer ng'omuntu agaanye ne bagamba nti essaawa eno ku mbeera gy'alimu abali tekiniki abamala okumukolako oba ffe badokita baffe tebaliwo bali gundi era ono yamanya oluusi yatambulira ne muki ne mu ambulance wennyini omuntu asookerwako okusinziira ku mukulu Luke Oweyesigire njamwesiibako nnyo olw'ensonga yakoze sayidi eyaabwe ya poliisi. Tulina wano sayidi y'eddwaliro, tulina eya Fangon, tulina n'eya poliisi. Okusinziira ku ye agamba ajja kunsonyiwa erinnya lyewe mbanga siryatula bulungi ko siri wa sayidi eyo, agamba nti omuntu eyabadde yeewaddeyo nga muganda wa Joram yadduse at the time. Kakati ebyo ebigambo mpuliriza bulungi, ebyo ebigambo bye biva mu ddwaliro okugenda mu mikono gy'abapoliisi. Ontegedde? Obyagala bibeere bitya? Obyagala bibeere okusinziira ku ggwe oyagala bibeere bitya? Nze saawa zino kyengezaako ku nedda gweoyagala ebigambo byabo bibeere bitya? Let me tell you. Bino ebyokukaayana kugezaako kunnyonnyola nkitegedde bulungi, nkutegedde bulungi era and I want you to, it's okay, do it the way you want to do it. But I want you to know nti as we are going ahead wano waliwo obutali kiri ekyaffe ekyazinga yaffe ekya personal responsibility and accountability. Ontegedde bulungi? Bwe muba musobola okukwata omuntu ne mumulwisa nga temunnamukolako, ontegedde, nga muli basawo, it is a clear sign nti musobola era okumuleka n'afa mmwe ne mukola report gye mwagala, because you do the report. Era kati nga bwe bagikola nti oli yadduse, ate yadduse nga yakomyewo. Kuba bwogamba nti ababadde bazze nga baganda be nga baki ate badduse batya? Kati abo betwalayo mu video babadde baki? We bakomeddewo lipooti yabadde ebuze. We bandi babadde bababulirira nti bannange ekibi mwabadde mugenzi naye ensonga yabadde bweti ne bwetya ne bweti. But because they didn't have a clear explanation, it is a clear reason. That is why it so happened like that. Bwogera n'otandika okutunuulira the logical surrounding, kiki ekyabaddewo, omuntu we yatuukidde mu ddwaliro. Omanyi lwakuba nti ne lipooti zaffe era abasawo be bazeekolera, kale ate bw'aba yategedde nti ate era omuntu yafiiridde emikono gyabwe era bo bakola eripooti yaabwe okusinza bo baba baagadde. Ekyo kitegeere kimanye. It is happening in Uganda today. Ontegedde? Olwaleero senga ogenda logically n'okebera yafudde ki, oyinza okulaba nga wabaddewo kyewandigambye nti wabaddewo operation eyabadde erina okukolebwa etaakoleddwa. Ontegedde? Professionally waba waliwo obuzibu, because nze nali ndabye ku bantu ababeera mu bizibu ne bafiibwako kubanga balina ki? Sente. Ffe ekizibu kyaffe kye tulina nti services mu Uganda zaayonooneka, omuli amasomero, omuli n'amalwaliro. Ontegedde? Ebintu ebyandibadde service, gwe olwaleero omusomesa asobola Edimasa akeera ku makya n'agoba omwana ku ssomero. Ontegedde? Bw'amala okumugoba ku ssomero n'akulaga nti omwana oyo amugobye ku ssomero lwa school fees, abadde abanja emitwalo ameka? 5. N'agoba omwana. Bw'agoba omwana n'amala weekses ewaka ng'onoonya ameka? 5. N'ogamuwa n'addayo ku ssomero. Ontegedde? Tebatoolako zino ennaku z'atasomye, tebazitoolako naye ng'ate osasudde ttaamu nnamba. The question is, nze mba nfunira wange omuzadde, okitegera kyengezaako kulaga. So services ezimu kati amasomero, amalwaliro, those are services, they are not businesses. Kati ffe twaddira services ne tuzifuula business. Ontegedde? Eddwaliro lyonna
omulimu gwali omukulu is to save life first of all. Kyova olaba nti abasawo balinga bwolaba abasirikale bakuba ebirayiro. Okyegedde omulimu gw'omukulu gwa kusevinga bulamu bw'abantu. Okyegedde institution kenoonye ssente gw'omusawo gw'otaasa obulamu. Ontegedde era kyova olaba ne mu economics amalwaliro tegakola profits. Go gakola surplus, gafuna kyewandiise surplus. Nti tubadde tunoonya miliyoni 150 okujjanjaba abantu nga tujja tufuna obusente bwe tuti, naye finally Katonda atuwadde omukisa tujjanjabya abantu ekyo kimu, which is the principal reason. Naye tufunyewo ne tukozesa eddagala netukula lya miliyoni 10. Tufunyewo wano surplus, esente ezisifiseewo ziri miliyoni 2. Ontegedde ago ge gabanga amagoba gaki geddwaliro, era eddwaliro ddo terikola profiti. Ontegedde naye ffe tulina amalwaliro agatunulidde profiti. By the nature of things eddwaliro n'essomero tebikola profit. Naye olwaleero ffe bye tulina abasawo baffe bali vere. Olwaleero wano ani atabeera nga frustrated n'abasawo. Buli muntu afunye frustration olw'abasawo. Let me tell you a story. Nze muwala wange yali afiiridde Mengo hospital. Oyo muwala wange omukulu. Nagenda nga nali Kalangala muno mwe tutambulira. Ndi Kalangala. Kati mba ndi Kalangala. Ne mukyala wange nankubira n'angamba ha embeera eguddewo omwana alwadde. Konze alwadde ki? Ngamba alwadde bulwazi sibitegeera. Konze akola atya nti asesema addukana kwegaba byonna abikola. Konze kiki ekyo? Naye nga bw'omanya abaana nga bakyali bato. Kati nga mugamba tukoze tutya? Duka waliwo omusawo waffe gwe tulina gye twazaalira omwana eddwaliro liri awo baliyita oba ddwaliro kiriri awo liri Kisaasaawo baliyita Malukomu. Nga mugamba dduka awo mu ddwaliro eryo tukole ki? Tulabe ekiddako. Kati ekiseera ekyo kyekimu nkubira ne sisita wange mugamba wange Dokasa ngambye omwana mulwadde. Sala amagezi ate saamulekedde kasente kakola ki? Kamala. Sala amagezi olabe bw'otuuka mu nsonga eyo. Kati sisita wange wakibulibulimu n'atuukirawo. Abadde ki? Kati atuuka ku ddwaliro liri. Ffe tumanyi bwe tubakwata. Ate n'omusawo amanyi kubanga omwana ono be baamuzaaza yabeera olubuto wonna bonna baagiri wakati. Kakati bw'atuuka ndowooza omusawo ye n'akola assessment ey'amangu n'agamba omwana tali buki? Tali bubi nnyo. N'amutuuzaako awo eddakiika. Naye mukumutuuzaako awo eddakiika okuddukana n'okusesema tebikola ki? Tebiyimirira. Sisita wange atuuka mwana asesema ogusooka. Kasengamba nti ntuuse ne ngamba kati woolani. Nze ne mbivaako nenzira mu firimu zange. Senga kasita atuuse. Nze nenzira mu firimu zange. Nga tubeere Kalangala biki essimu internet twala tugende nga bw'obimanyi. Kati finally to cut the long story short ono agamba bano ebigambo ebigumumu ebyobukambwe abasawo bamugamba maama mulwaddewo mutwale abongera abagattako kubiri asako topping abagattako abawenva afunaawe emmotoka zips amuddusa paka Mmengo eyo ffe gye twakulira Mmengo hospital. Era awo wali eddwaliro ly'amaaso awo siri ne pye liri ku Balintuma neriri ery'omunda awo ewali ennyumba yaffe. Era bamala gisendawo ne balekawo eddwaliro eryo ly'amaaso. Kakati awo twakulira bwe twavaawo ne tuddako awo wansi, bwe twavaawo ne tuka tudde eno wabweru egundi Namirembe Church Village. Kakati olw'okuba nti bwe twakulira nali kumpi mmanyi buli musawo ali muki
abamu abaana abato abaali abato bafuuka abasawo bali omwo abaana abaali ababasawo tumanyiganye kati tuyingira mu ddwaliro bwe tuyingira mu ddwaliro waliwo nassolo woodi yey'abaana bamutwala kakati bwe bamutuusaayo sisita wange kugambe wa kibulimu atuuka wali alaba eno obwanayana alaba eno obwana obuyitirivu kati waliwo segments which is also bad but anyway it is what it is waliwo segments eno buli lwosulayo oba ebiri waliwo wosulayo ena oba esatu awalala wa mukaaga kati ew'omukaaga okufaayo kuba kwanjawulo assa bulungi bamugize ale wano kakati sisita wange amutwala wa ku mukaaga kati nze embeera y'ebbanga ekalangala bona ali mukaaga gwe omukaaga gwe gutambula buli kiro kiziba tebukyalo kakati ati nkomawo bwe nkomawo mbabuuza napapapapa mangu kawala kange kekaali kasooka okyegedde naye ngaembeera gye bantaddeko nga simulabako mweyo embeera bampeereza ebifaananyi saala bitunulako ne ŋŋamba ate obulwadde bwayitidde eno ansirika kati nkomawo ntuuka e Kampala biseera byo nali nsula saidi z'eruzira eyo bwe ntuuka e Kampala mu Kampala mangu njakukiisa mangu nyingira naddukirawo mu ddwaliro ntuukayo bandaga sisita wange yali asasuddeko ku bbiiru bandaga bbiiru esigaddewo nga ŋŋumu eringa ejjinja ne ŋŋamba naye mu bulumi ne ŋŋamba waayi kanjisa naye nembabuuza naye kandabe ne ku ddagala erimukubiddwa eddagala kati bikwatagana buki bulungi nze sinnabuuka kyakasenge nedda ng'ebbeeyi yalyo bannanga abannayuganda kino kankibagambe ono mulalu abannayuganda kino kankibagambe uganda weeri tokkirizanga omuntu okujjanjaba omuntu wo just without your knowledge omusawo mu mateeka ago alina okukunnyonnyola ddagala ki lyakozesa ku muntu wo kyova olaba nti ne boogera obugezi walina ogula eddagala bakubuuza lya mukulu oba lya muto ontegedde omusawo professional alina okuteekako kye bayita dosage era nale malagala gonna gonna gagamba nti as prescribed by the what by a physician or doctor ontegedde that is how it works era gwe toddangawo n'olowooza nti musawo yeka akole byakola nze kasampa omuntu wange nga mulamu olina okutegeera okyegedde because sometimes oyinza okuba nga ojjanjaba omuntu kyova olaba they recommend bw'oba obadde ojjanjabwa somewhere era amalwaliro kati gakikola empapula ziri bw'oba nga baali bakujjanjabiddewooko they keep your record so that oyinza okujja nga obulwadde obukuluma nga gwe panado takukolako ate brufen yakukolako they are both pain killers naye nga brufen yakola ki watuuka mu ddwaliro n'otunuulira eddagala ly'omwana ntuuka ku ddagala ly'omwana kakati ffe tulina olugezigezi guge tubeerako ki kumpi munziza sita wange baliwo wange kiki bagamba kiki testi ezikoleddwa kiki result zizo kakati omwana takyukako bano nabo basinika manyo koza mpola tudde wali mbabuuza basinika manyo tudde wali sawa amanyo tudde wali so mugamba munaye tugende empola kati ngamba nalongo mugamba nalongo wange yamubuulire waagwana kyekigenda maaso anyinyonyola ngamba naye amazzi gayitiridde mazzi ge gajja abasawo babuuka nti omwana ono talina bulwadde buli awo this is an infection remember infections tebazijjanjaba tewaba kulimba nti wali eddagala lya infection bannange teri ebigambo byoyogera anti nkubuulidde
infections naddala ez'abaana abato waliwo infections bajjanjaba naye kugambe infections ez'abaana abo abato ezisinga obungi zibeera ziri caused by the natural bino olaba waliwo era kyova olaba infections waliwo infection kati wetakyakukwata gwekimanyi ekyo sikimanyi anti kati kankubuulire waliwo infection anti nkubuulira infection ezimu mpuliriza kati gwe nkugamba because nze goyinza okuba nze I'm not a professional doctor but nkubuulire I'm listening to you. Some infections clear by themselves. Yes. And some infections you outgrow them. Waliwo kati infection etakyakwata mwana oyo. Mwana muto kituufu naye waliwo infection. Kati ate yayinza okubaako infection gyasiiga ate akaana akato. Kabebi neekayisa bubi. Ontegedde? Waliwo infections ezikiriyalinga zokka. Kati omusawo bw'amala kizuula. Kakati omwana bagamba infection. Infection bana infection kife. Nenamba nkyagina ey'omusawo doctor. Kati bateekawo bayaye nnyo bateekawo gupande wali ogunene. Ogulaga for any complaint call Dr. so and so. Ya Dr. Mugamwa mwana wabanga bana infection sigitegeera biru yo biki. Tujisasudde ezitoye. Nfukamidde ku mavivi fe tuli basabyeko mukama tasa akaana kange kenina kukobudde kuno bonvaamu njaba babindi bakoya kandiba kange nengamba yi mukama ngenda kukola ntya esala nzisabye zonna nzikiriza ngambe banna abasawo kabakole ki kiba kisoboka kakati ntandika okubuuza ebibuuzo nalo bali abali eri bo bakola ki bana beno bo bakola ki bonanga n'abaana ndaba bonda baana ono wanga ali bubi nnyo kana kasenge kalimu kiki nedda kano kamukaaga kali kesa kali kebiri kakati bali abali wali webaka webasi kati ndo kangubule menkayola sayongerako kirala okimanyi tinno ow'omukaaga wano eri ow'ebiri bwe yeebaka ennaku 3 olwo yeebaka olunaku akati nga nakayola buyozi bwe abasawo nga bagamba ate omutwalako nze mundeke munfulire akakanda wali n'omutwala eri gye bwebakira obwereere onze akaana kakabeere wano njagala keebake wali ku firi nti nedda anti bwakako simanyi vip konze nedda wano vip waliyo alina obulamu obwenjawulo n'obusinga nemugaba njagala wano ekisooka wano babazadde babe balina bwe bati eri abasawo bokka be babeera nako konze kambeere wano bakajanjabire wano nga ndaba kati I saw what we call unfairness. Abasawo basatu bali ku mwana omu waliwo omwana wali maama bwe yeetala bw'agenda ku basawo bannange mujje mulabe nga yeesiseemu bannaye mujje mulabe nga yeesiseemu bo bali mukola ssente mu lumu ey'omukaaga nze ne muleeta eno kati nentandika obbasumbuwa busumbuyi jangu olaba ali atya nedda tugenda kujja konze mujangu kati olaba ali atya kati olwo njifudde project kanjijanjabe ki omwana ofire ku basawo ziri balance nga musasula twala tugende nga mbivaako nga mbyesonyiwa nkulaga abasawo how unfair abasawo bwe babeera abasawo bwe baalaba nga ntadde eno omwana abasawo ne bansibira ekikookolo nkukakasa abasawo baagaana okulaba omwana wange for 2 days nga ndi mu ddwaliro akiwaka nenamba nkyagirina wano na complaining 2 days naye ngomanyi kye bakola nga dokita bwajja asala bwati n'agenda eri mu bwana buli obw'omukaaga bwabadde eri bwagira n'amala n'afuluma bwati n'agenda kati eno batuweereza baani be bayita omanyi mmenga eringa ddwaliro eringa ssomero waliwo abaana bana baba bayiga bayita ani beetalira muli ebanga pate kati omwana ono baali bamuwadde instruction nti abaana bateekeko amazzi ng'era amazzi agaleeta kakati mu kuleeta amazzi jjukira ono aleeta n'ateekako ne gaggwamu ne muggyako nadda ebbali kati n'omulala bw'ajja ate n'ateekako kakati oba bakibala batya kumakya kusanga 12 baleeta amazzi ne bateekako
waitawo eddakiika ndowooza nga 4 omwana omusawo nga batuggyeko omusawo omulala omuwala omulala najja nga musawo ayambadde bya kisawo n'amwongera kati ngenda okugira ngamba naye kati lino mulimu ddagala kinti nedda alina ogifuna ku makya alina ogifuna something like that naye muzensirika ate ze atali musawo ngenda okulaba akaana kakatintima neŋŋamba banna fenga ewaffe teri mando omwana kiki ngenda ngamba omusawo nkikuwa ki mwana kyabadde ki tirobeka katintima nnyo kumbe bamuwadde ecupa 2 weyandibadde n'etya n'emu ono yajja nga tamanyi nti oli yakoze eki yatadde tewabaawo records kuba mu ddwaliro buli omu oba ne fayiro buli ddagala ebyo biri wali mu 6 ne likodi zo bazisiba wano katanda mu baana bali akebera wano mwe mwate wali katanda bazisibewa kaliwo naye nga ne basiba ate bumuteeka ebbaafu y'omusulo neŋŋamba wait a minute omwana agenda kunfiirako wano nga nakasasula miliyoni ndoza yali emu mu emitwalo mu something nga mukyanga bajjanjaba omwana wange sisasula ku miliyoni nedda kantitereezeemu nga sisasula ku mitwalo 5 nga ndiyaga treatment naye mbagamba musawo musiibule omwana nembaga musiibule omwana kati kwolwo twakyankalana dokita kwolwo yajja namutabukira nemugamba gwe olaba omwana wange kyafaananye okyegedde yenna yina atintima biki kati ajja atandika onnenya bano kati ngamba wano waliwo John mugamba dokita twete musiibule kati nangamba sobo siibula omuki siibula omwana nezivaako nembaga kati nesiibudde nengenda nensasula wali mugundi bulungi nnyo nensasula buli kimu kiriya tuli square nengamba nalo nkwata ensawo nemukakwata ensawo nenkwata disiti nengamba zizino sikyo nengamba dokasi tikka ebyaffe tugenda nga nsooka mbipakira mu motoka akana nkasitula tebannatusiibula konze kakati gwe beera wano bakujjanjabe ono ye mututte nga ntuuka nfuluma wabwe mbaafuluma nga basikaali bano disi kyagifomu simanyi disi kyagifo konze risiti ziraba tebammanyi ekyali kyagi ate bansiibula nesiibula olutalo lwali ku geeti wali okufuluma anti nasooka fulumya mwana like literally nemufulumya nemuteeka wali wabweru nekima emmotoka negeeti ze najeggulira naye nabagamba ankwatako bukwata nemugamba olaba afande kuba biri kuffe kugenda kuba akafa ate kyali kyaddala kuye kunze naye kubanga ye yalina emmundu nze nali njagala kumunyiga mu kimumiro kati simanyi oba omumiro yanandikutteko katanakwata ku mmanduso kubaffe ababiri kwali kwafa because omwana wange afa mwe muli mukusaaga muli mukunoonya ssente muli muswaga lyammwe okyegedde abantu bali treatingibwa unfairly mu malwaliro omwo. Now that was Mengo. It was not Nsambya recently walaba ebyabaawo kanzire wano mwatisse eddwaliro wakati byonna nga biri mugenda maaso. Yes. Tetulyetisse. Okay. Because entabiro yonna, let me tell you. Entabiro yonna eri mu ddwaliro. Ontegedde? Entabiro yonna ey'ensonga zino eri mu ddwaliro. Eddwaliro lirina kye bayita communication. Abantu bangi bafiiridde malwaliro bangi tuzise wakaziika abantu bameka. Era omuntu bw'afiira mu ddwaliro normally we don't argue. Yakabambi abasawo bakoze era otero biwulira abasawo bakoze
ekisoboka ne bikola ki naye kibi nnyo tomanyi pain ya muntu kubeera nga omusawo olaba yalese omukazi wo n'afa abantu bafiiriddwa abakazi babe nga bazaala naye nga just majja oli agaanye okusasula ssente waliwo kyaliwa yafiirwa omukazi lwa ssente bamusabaziri ne baliko omukazi ne bagaana omulongoosa omukazi n'ayitamu okyegedde abasawo batisizza abantu bangi teri muntu atali frustrated ku basawo abasawo basalawo okwekalakaasa gwe tumanyi tulina abasawo abeekalakaasa tesi kya bulijjo nno fe wano mu Uganda omusawo yeekalakaasa anti omusawo yeekalakaasa naye kati bino byennyini ebikolwa bye mwakoze singa abasawo bakeera ne beekalakaasa mu ggwanga muno mumanyi obuzibu bwe tuba tujjidde kibaba beekalakaasa olw'abasawo bannaabwe abatuusiddwako embeera eyabatuusiddwako the way they were assaulted singa abasawo bakeera ne bagamba ekyatuusiddwa ku basawo baffe ffenna twekalakaza mu ggwanga luno omanyi akabaata kayinza otujjira ekisookera ddala every action calls for a reaction. President Museveni yafuga eggwanga lino abasawo bamuyisaamu amaaso ne bagaana okukwata ku balwadde gwomanyi buli basawo lwe beekyanga abalwadde abafa buli abasawo lwe balaba nga bakutta amagawunduula bagamba era ffe boona baffe tetusasuddwa anooza yes we agree temusasuddwa ontegedde bulungi nnyo naye waliwo ebintu ebimu ebitasaagirwamu ekyokubiri eddwaliro lituwogerako is a private hospital teri muntu agenda nga tagenda kusasula teri muntu agenda nga tamanyi nti agenda kusasula okyegedde naye bano bo they are looking for money nkugambye President Museveni yakwata ekkubo n'agamba tuleete abacuba tuleete Cuban doctors nga kiwaki babaleeta wano because bano abawano bali bafuuse let me tell you abasawo boolaba abo tebava mu ggulu era ze kiki kyembagamba nti wano tujja wano tusomesa abantu tebalowooza tusaaga okyegedde abo abasawo boolaba tebava mu ggulu baana b'abantu ontegedde muganda wo ye musawo muganda wange musawo muganda wo ye musawo bali mu nsi etakyafa ku bannaabwe kati ava mu okubeera nti profession ng'omusawo naye ng'alina olwedde omutima omubi ye nga ye ontegedde nti omuntu ava wano nga mubbi Katonda n'amuyamba n'akola PCB n'afuuka omusawo bw'afuuka omusawo n'atandika okubba eddagala towulira abasawo babba amadagala kyogamba obusawo ababuvuddemu towulirangayo ku basawo bagaana kukwata ku balwadde nga tebannamumuwa ssente okyegedde so waliwo kye bayita emergency abasawo baffe singa bayiga kye bayita emergency era ne gavumenti neyingira mu bintu bino ebya emergency nti emergency facility ku buli ddwaliro ebeere ya gavumenti oba ddwaliro liri private oba liri ki emergency facility ebeere yaki ya gavumenti lwaki because abantu bangi sente za emergency tezikola ki tezibaawo omuntu wakwatira omulwadde we n'amutwala mu ddwaliro nga talina cash aba amanyi bulungi nnyo nti baneetaaza ssente naye sizirina kati naye ekikulu bwe bulamu olye kasooka awone oluusi abantu abamu betutwala mu malwaliro be balina ne cheeke buuku ng'olina osooka omuzza engulu asayininga echeeke ejeyo ssente zo ontegedde bulungi nnyo tulebe ku bantu ng'omugagga yennyini gwe mutwala mu ddwaliro ontegedde naye nga tosobola kukkiriza kufaako kubanga tannabagenda mu bbanka because ne mu bbanka tasobola kugendayo emergency zigwawo ekiro nga budde kiro ne banka tennaggulawo mumukoleko waliyo ssente zisinga omuntu omulamba nti sente bwezisukka emitwalo 3 ezo nyingi waakiri omuntu afe oyinza okikola ekyo so kati fe tulina amalwaliro n'abasawo abeeyisiza ddala bwe batyo ontegedde era olabyeko kankuwa example olabyeko ng'abantu babasiba ebiseminti ontegedde mu lunaku lumu enkya ne bakijjako checking wano ku Google checking wano ku Google ekiseminti ndiro kyapulayinga kireka kiseminti kyesonyi ontegedde tulabyeko ku bantu bakubye ebikonde ku mitwe n'agenda mu ddwaliro kubanga alina ssente ne bamujjanjabira okumala ewiikisi 3 ate n'avaayo nga n'okulemala alemala bwati ngagamba naye kweguli omutwe gwo kweguli naye waliwo ate bakubba ebikonde ne bamusisiriza wawonye
ontegedde so kitegeeza ki nti tufe tulina amalwaliro agasho gwekimanyi mu Uganda mulimu amalwaliro gasho ate balina ne bebaagala okujjanjaba ne bebatayagala kujjanjaba tuveewaawo kati bwe tuba tumaliza incident y'eddwaliro byabaddewo enkeera ku makya amale gatandika otambula nti alien skin yabadde omuvubuka Joram ago mawulire gadde gambu nti Joram yatomeddwa yafunye accident wabula nti accident ate yagifunidde ku Fangon ekyo kye kyasoose otambula wonna then oluvannyuma lw'ogamba nti accident yagifunidde ku Fangon era wonna ng'ekintu bakiteeka ku muntu omu alien skin nti yakibaddemu kozi njogeranga we byasoose okuba nga bigira wano nawali later mwana mulenzi n'atandikibwa okubeera ku muyiggo obanga bamunoonya alien skin olunaku olw'eggulu era omukulu Luke Oweyisigire n'agamba nti mwana mulenzi abadde anoonyezebwa wandibadde olekeraawo okumpa references tompa references okay naye nze nja kuwa nnyo reference ya poliisi olw'ensonga era essaawa zino tondeetera bizibu lwa nsonga bbiri kirungi kati poliisi ye mulina ekyo katukireke kakati ekikulu kya byonna incident eyaguddewo kale katutumalize na kino oluvannyuma lw'okunoonyezebwa yagombeddwamu obwala kipayopayo kooti kipayopayo Luzira paka nga mwenda lwajja okuddizibwa yatwaddwa ku alimanda wabula mu byonna ebyabaddewo tewali musango gwamusomeddwa ku gino egyabadde gisuubira nti ensonga lwaki yakoze eki awo tuyimirira ntugamba free all political prisoners hey oyo politics teri kirala oyo politics wammwe teri kirala let me tell you alien skin mbuyabbe essimu alien skin mubadde mumunoonyeza emyezi ena nga temumulaba omusajja oyo simanyi bamuyitaani eyawabira alien skin yani andijjukira omukulu n'agamba mbu abadde anoonya alien skin emyezi ena n'agamba mbu alien skin poliisi emutya kati yamufunye etya ate poliisi this is a message to you as police as an institution not as an individual as in an institution you must work out a plan of these people ababakozesa ensobi omanyi poliisi erimbibwa sometimes era kyovolaba nti yes because police ekolera ku intelligence ontegedde era police kyovolaba ekkirizibwa okukwata omuntu yenna at any time okuleka President Museveni fountain of honor ontegedde esobola okukwata omuntu ki omuntu yenna okuleka President Museveni ekagwa tasobola kukola ki okusinziira ku mateeka g'eggwanga lwaki kinkugamba bwento nti police efuna information all the time buli lukya eba ne information gyefuna gundi oyo gundi oli gundi kuba waliwo ne bayita bya informers omulimu gwabwe kuwa police information ontegedde kati bwe babawa information abantu abamu balina empalana ku bantu ate nga bayinfoma oli aba n'empalana ku ggwe kyokka ate nga yinfoma kati bwagenda agamba nti abaasa oyo omulaba ayina emmundu ezi nze nazirabako ziri mu nyumba awo kati gwolaba polisi kujja kufa akuuza nanga basajja banjagazaaki gwowoza banjagazaaki kumbe waliwo informa yageze n'abagamba nti olina emmundu kumbe byabuki bya bulimba era polisi based on that information esobola okukukwata nekutwala kakati here is my information to police nti polisi mwegendereze ebintu bibiri ekisookera ddala wrong information eva mu society ontegedde abantu abamu bali mu bizinensi zaabwe naye bo bakozesa polisi kubanga yo polisi nyangu olw'okuba nti amateeka gakola ki gagikkiriza okukola kyonna kyekola ki kyekola abantu abamu bakwano baba police officers ontegedde njagala oyawule polisi
ne police officer oba police personnel because police is an institution but police officer aba mukozi mu police oba muweereza kyovora banti ne police naye na bagita PSU ontegedde ate ekwata ba police ontegedde kitegeeza nti osobola okubeera mu police n'osiiwuka ki empisa ontegedde era amateeka gakukolako towona ontegedde kakati nina n'owamagye gwe nalabye bamusindise to life imprisonment yabadde Bagago district somewhere yatta abantu baali bataano byali bya buba yajja anoonya mukyala waawo biki wajja nga buli gwasanga nakubiramu n'omwana w'omwaka ogumu kibinyo nabirabako naye nabalabako mu mawulire naye the idea is nti ne ba police personnel kyovala banze njogera nnyo ku qualities nti tutandika okuteekateeka society zaffe so that omuntu agenda mu police ng'era alina omutima omulungi nga yeeyisa bulungi because bw'ogenda mu police ng'obadde mubbi era osigala mubbi naye lwakuba nti jasoba mubbi owa police owa level ennenemu kati n'okubbako kukyukamu oba tobba ne babba ate oba obbikako so kikyengezaako kulaga nti bwe tuddako eyo ango nti poliisi bagiwadde nnyo wrong information omanyi society zetukuliddemu oba zetulimu ekisooka ziri political one omuntu yenna awagira kyotawagira aba mulabewo ye politics waffe ontegedde kakati alien skin olede walabye dda abantu kati omusajja oyo bwe yabadde ayogera nalabye nga tayogera ku ssimu ye na mitwalo 33 gyagamba gye baamubbako ng'ayogera mu mutima gwa kunyigiriza kuba yagambye ebigambo bino tubadde tujja tumunoonya ne poliisi y'e Katwe gy'olaba ebadde etya alien skin eyo statement poliisi nga mugiwulidde lwaki mukwata ekisajja ekyo anti nkubulidde let me tell you lino eggwanga kankubulidde terigenda kutereera nga amateeka mukyagawosiza muti nga gatunula ng'ekinyiira terigenda kutereera omuntu okwogera statement ey'ekikulu ekyo ku poliisi kibi kale mwami Luuko Owesigire aveeyo agambe nti kirungi waliwo poliisi abantu beetya twogere amazima kino kyogere wano kugaliwo olinayo abantu b'omanyi nga poliisi emutya tesobola mukwata sina gwe mmanyi okugjako president w'eggwanga tasobola mutwani kakati omuntu wavaayo najja ku mawulire n'agamba poliisi y'e Katwe ebadde etya alien skin tumunoonyereza emyezi ena omuntu abeera ku live buli lunaku omuntu abeerawo buli lunaku nga ne location bagimanyi kitegeeza waliwo politics underground ku alien skin waliwo abatamwagala ate mulina amaanyi mangi kakati muyitidde mutandise okukozesa institution zaffe ez'ekitiibwa nga poliisi mutandike okunyigiriza alien skin kubanga akola ebyo mmwe bye mulowooza nti si birungi ku saidi yammwe tosobola kukeera ku makya n'ogamba nti alien skin poliisi emutya oba muntu wa mutima mubi nnyo ate oba oyisiza mu poliisi olugaayu poliisi terina gwetya ekyo mwami Luuko Owesigire aveeyo akyogera agambe nti kituufu munaye tubadde tumutya alien skin omukulu yadde amanyira poliisi ali mu kumanyira poliisi ate nga gyakozesa ogamba otya nti poliisi etya alien skin who are you are fooling Ugandans nti poliisi etya omuntu nkugambe poliisi omuntu omu gwetakwata bamuyita president Yoweri Kaguta Museveni terina gwetakwata you have seen police arresting Besigye an ex-soldier time in time out you have seen police arresting Bobi Wine a presidential candidate you have seen police every now and then arresting top officials and you are saying police at alien skin executive director bamutwala you are saying police at alien skin it is a clear message nti waliwo abakozesa police it is a clear message nti omuvubuka omusajja ono ali mu kuyisa mu poliisi olugaayo poliisi esobola okusalawo butakukwata neekuleka ng'erina kyebala negamba katumuleke tewali tteeka ligamba poliisi nti olina mukwata leero oba nkya kakati gweoyisa mu poliisi olugaayo ekyo ekisajja bakikwate
ekitegeeza nti ebyo omanyi what you say tells us who you are. Ebyo ekitegeeza nti oyo omusajja abadde ye ayagala kukwata alien skin by hook or crook. Ye abadde tali ku nsonga yonna. Omuntu okuva mwezi ogw'omwenda tuli mu gwa 11 tuli mwezi gwa 11 ogw'omwenda ogw'e11 omunoonyereza emyezi 3 alien skin abeere makindye akola shows ng'ogamba nti obadde omunoonya mbune n'oyogera okumanya nga bamanyiira omwana oyo amanyiira n'omanyiira poliisi era poliisi y'ekatwe nze ngenda gende katwe mba muwaabire ngenda genda muwaabira oyo omusajja ngenda kumuwaabira naye kigenda mumuwaabiza kuyisa mu poliisi ya Uganda Lugaayo. Gwogenda muwaabira ku misango gy'okujolonga poliisi. Ojolonga otya poliisi y'eggwanga? Ojolonga otya poliisi y'eggwanga n'ogamba mbu poliisi ebadde etya alien skin? Ebyo bigambo by'abantu batayagala alien skin. Poliisi terina gwetya. Poliisi terina gwetasobola kukwata. Ate poliisi bwe beeyagadde kukwata esobola okukwata at any time wherever you are. Any day. Gundi bamugyewa. Gundi Besigye bamugye Kenya. What are you talking about? Poliisi ekuleka bulesi. Bamukimye nga tali kugwanga. Nkugambye poliisi ekuleka bulesi. Poliisi tesobola kukulemerera kukwata. Era poliisi tesobola kuba nojja n'oyogera mu kamera eza TV n'ogamba nti alien skin poliisi y'ekatwe ebadde mutya. Okyogera otya? Nga osi w'ekatwe waali? Nga nawe oli mu kitundu. Arrest that man. That man is a threat to the society. How do you say such a word? He's a threat. Kakati kitegeeza kijjawo nagiri emisango gyonna gye yawaabye mbu alien skin yabba essimu. Alien skin abba atya essimu? Bunaku abeera live. Kyagamba essimu ye ebadde ekola nga live za alien skin. Ayinza okubanga alien skin yalaba ekifaananyi si kirungi eky'essimu nanga bwembeera yakuba ebikonde tolina amagezi nja kukuba ebikonde wano saakuntawaanya mutu. Musajja waffe baamukutte mwe muli mu kuseka muli basanyufu muli basanyufu naye let me tell you what goes round comes around. Nkubuulira mbabuulira you people eggwanga lino mulifudde zoo nti buli kisolo eky'amaanyi kyekikwata kiri naye mbabuulira what goes round comes around. This boomerang will come back. Let me tell you, institution ya police first of all mukwata oyo omusajja simanyi ye Mubirwani is some guy mumanyi Mubiru needs to be arrested for violating police. You cannot say such a statement nti police ebadde etya alien skin. Ngenda kumuwaabira oyo omusajja. I have evidence yagambye nti police y'ekatwe ebadde etya alien skin. Njagala kutegeera oba kituufu. Alete proof to that. N'abasirikale abaati ogenda ewa alien skin. Aboogere n'olunaku n'omusango gweyaggulawo ontegedde okyegedde. Because how do you say alage n'abaani abaali ku dduta abaati alien skin be baba nafuya institutions. Kati omuntu ali eyo atayagala alien skin ye n'agamba kale olaba bulijjo batya poliisi etya kati ani yakuta alien skin? That's my question. Kitegeeza asiriwaza oba abasirikale b'e Kenya be baamukutte. Ndowooza bano abalese Besigye be bakutta alien skin. Olwatuusiza Besigye ne bagamba nti waliwo n'oli yatulemerera mutukwatireko kibi nnyo. So that is where we are. Tulina okukkiriza amazima. Abantu baffe society ze tulimu za nnugu. Abantu tebaagala muntu abasingako. Abantu tebaagala muntu akola bintu bye batasobola kukola. Abantu our people banyumirwa nnyo era abantu baffe mu Uganda baagala nnyo omuntu ng'ali awo agamba gojja okolayo psychology omu olage ensi ndi bubi munnange njagala buyambi badduka emisinde bakuwa obuyambi n'ateesobola jja oyo tumuyambe kuba tumuyamba. Naye eggwanga lino mulyonoonye nnyo bambi. Ebyo ebintu alien skin byakola bye biraga ensi nti ekula.
kakati bwe mu suffocating abantu bafaananga alien skin, you are suffocating a lot of things bye mutamanyi. Waliwo omuvubuka omuto mu ghetto ayegomba alien skin, ayagala okubeera alien skin, ontegedde, maybe even in a better version. Naye olw'okuba nti mmwe mutandise mumuteddeko embeera, kati alien skin okeera ku makya n'amenyaamenya emmotoka ye n'agitemako n'agikola n'etunula mu bbanga eti gwe kikujjako ki? Gwe vuga eyiyo, totandika gamba omuvubuka alina effujjo oyo, laba emmotoka bwe yagikoze, emmotoka ya mu Japan yiyo, ate yagigula ssente ze. What is so special? So kitegeeza nti abantu baffe, our people scared of things that they don't know. Bantu batya be batamanyi. Abantu batya nnyo ebintu bye batamanyi, kubanga oli agenda n'atunula bw'ati ng'alaba ekintu oli kyakoze ye takikolangako, talowoozaako nakikola. Kakati instead of okwapreciatinga ate afuna nnugu n'agamba sha ono ye yeeyita ki? Kakati mwami gundi, mwami simanyi yaani, ye tumutwala mu kkomera, tumutwala kumuwaabira ku poliisi. Poliisi etubuulire kituufu kye yayogedde ku poliisi, because okusala ebigambo ku poliisi si kirungi. Tosobola kwogera ku poliisi bigambo bifaanana bwe bityo. One, you are causing omanyi ffe twasoma criminology, nze nasoma community development. Statements zino abantu ze bakoleze obukambwe eri abantu, eri ebintu n'eri institutions ez'enjawulo zireetera abantu okuzza emisango. Ontegedde? Oli asobola okukeera ku makya n'agamba nti nga gundi bamutya, nange kankole bwe nti, ate nga kya bulimba, because tosobola kugamba nti alien skin poliisi ebadde mutya n'oyogera ne station. Kitegeeza nti gwe ekigendererwa kyo kibadde kisinga ku by'essimu by'ogamba. Essimu gy'oyogerako nti bagibba ku mutabani wo, simanyi biki, ne bagibba. Video ezo ziruwa? Bring evidence. Akakasa anti evidence egenda kujja mu kooti. Mutabani wo evidence ojagala mwano agireta mu kooti kuba omuntu ye bamukutte. Kati bagenda tuletera evidence n'ekika ky'essimu yagigulawa, olunaku lwe bagibba, alien lwamunyiga n'amujja, byonna bagenda kubitulaga ku lunaku luli olwa kooti. Yes, ekyetulindiridde. Akati twagala okutwala omukisa guno okulabula Uganda nti eggwanga Uganda ekula. Kati Uganda olw'okuba nti ekula mukyalaba ebintu bingi ebitali bya bulijjo. Nze nakugamba nasoma community development because I know what development means. Tukyalaba ebintu ebitali bya bulijjo biki nga tugenda okumaliriza. Akati njagala kuyisaawo kino oba nkuwe kino tumalirize. You're going to wind up in 5 minutes or 7. Alien skin. When I nkula nalaba film bali bagiyita The Rise and Fall of Idi Amin Dada. Osegeera nti Idi Amin Dada ebbanga lyabeerako bangi abalina ebintu bye bamwemulugunyangako bye bagamba nti bijja kumuleetera okola ki, okugwa n'okuva mu buyinza. Ekintu ekyo njagala nkireete nkiteeke ku alien skin, because alien skin abadde ebbanga ttono nnyo, but he has got a lot of criticism. Nabingi olindako maleyo nabingi ebibadde byetoolodde okuva kubeera nti afunye fan base ennene, wabula ate era afunye n'abamupinga bangi. Tolowooza nti nno ekiseera kino tugenda kulaba kiri kye twalaba ku Idi Amin Dada The Rise and Fall, nti esaawa zino tugenda kulaba The Rise twagiraba eya alien. Could this be the fall? Olw'ensonga nti bingi ebibadde nga bimwemulugunyizibwako mu nsonga y'okuba nti akozesa ekibuli kingi wano na wali na byonna. Esaawa zino ayingidde Kkomera. Couldn't that be as we are getting out of here? You're going to see the rise and the second rise of the rise and the second rise of alien skin or alien skin. You're going to see the second rise. There's been the rise of alien skin and there's not going to be any fall of alien skin, because certainly the alien skin has not done anything out of order. He has only showed himself who he is. And it's because some people are not happy with him. Nkugambye okwata emmotoka yange nenjijjako bonnet
nenjivuga, there is no problem. Ontegedde? There is no what? Problem. That is an invention. Aina kyataddewo ekipya kye mutalina mu Uganda. Ontegedde? Kubanga n'emmotoka zino kati kankubulire mmwe temumanyi history. Nze nasoma ku history wa Europe. Ebungereza eyo baali bavuga bigaali. Omanyi bigaali? Bino ebigaali biwagon kati nga babisibako zino zigundi. Kati nga rich people nga oli avuga ebigaali, avuga ekigaali wa tabu nnyo. Kati ebbanga bwe lyatuuka abakozi b'emmotoka ne bakola ki? Ne batandika kati nga baddidde ebigaali bo ne bateekako zimmota biki nga yeevugayo kasi yasindika si ya kigaali kubanga bano baatwalanga zigundi ekiwagoni kyabwe kati kiwagoni nga kiri emabega eno mu maaso nga waliyo ki ze bayita oxy ezigundi ensolo ezo horses kati nga zigenda kati nga amaanyi g'ensolo yo gemaanyi go ne beauty y'ekigaali kiri no noise no nothing. Abantu nga bali skin bwe bajja mu Bungereza ne bakola ebintu ebiringa ebigaali bakutte emmotoka bakutte ebigundi ebigaali ebyo ebigaali babijjeeko ensolo babitaddeko ki kyevuga kyokka abantu ne bacomplaininga ba corporates abebiseera ebyo ne bacomplaininga there is no way it makes a lot of noise. What are you talking about? They are dangerous. Kubanga wali balowoozanga nti okukwata ensolo ziri it is more corporate kati bano abayaaye badidde batadde mu biyingini kati bo bamanyi miyingini zakolanga mu byuma bya mwanyi otegedde omwana addidde emmotoka ekigundi ky'emmwanyi ekyuma ky'emmwanyi kyatadde mu gundi ayonona resources ate n'ekitiibwa ky'ebintu bino otegedde era Abangereza bangi baatabukira abayaaye ab'ebiseera ebyo abeeyisanga bwe batyo. Before they know it, bali tebamanyi nti abaana bano baleeta invention ey'emmotoka. Emmotoka etambula wala, etambula faster. Kakati wano mu Uganda tulina abantu bangi. Oyo alien skin gwolaba ebyo byakola. That is money. Ekiseera kigenda kutuuka nga abantu bangi baagala okukola kiwandiise modification. Omuntu abeera n'emmotoka yo olwaleero nga Range Rover. Mu mwaka gumu neggwako ogu neggwako n'obeera nga tolina mmotoka ng'emmotoka eyo gy'olina nkadde ontegedde kati invention eringa eyalien skin omuntu agenda naawe emmotoka nga nagamba iti emmotoka eringa ekikekenke n'emmotoka etambula ate erabika bulungi okusinga okuvuga emmotoka enkadde ontegedde kakati those things tulina supporting abavubuka bano because they are building something you don't know. Kati ekyo kidde ebbali. Ekyokubiri kugamba emitima gy'abantu emibi ng'ekyo ekisajja ekyagala nti era ekyo ŋŋenda ku poliisi bwe nvaano ŋŋenda Katwe kuwaabira musajja oyo eyavumye poliisi. Nze simanyi byali ensikini mbusimanyi gw'omanye ebyo gw'obimanyi oyo gwe ŋŋenda okuwaabira atubuulira amazima ajja akinnyonnyole ajja annyonnyole poliisi kuba poliisi muyitiridde ogimanyiira kati gwe kyakulumya ejjoogo lye baajoze poliisi kati yaba ayagala kukakasa nsi nti alien skin mubi kyaba ayagala okukakasa ensi nti alien skin mubi nnyo olaba ne poliisi ebadde emutya no poliisi tetyanka ku alien skin kugambye poliisi ekutta abantu ab'amaanyi genos ochegedde retired genos n'omukulu oli geno omujjukira yakomawo olwatuka abasajja ne bamukwata kati gwe tosobola kuŋŋamba mbu poliisi mbwe ti alien skin otya oba olimba kitegeeza nti olina omutima omubi eri alien skin kakati ebyo ffe tubirekedde Katonda ekisemberayo ddala nga tuva wano alien skin ali mu Kkomera olwaleero tujja genda tumulabe ne bwali but is ensonga ziri bbiri tejja kubeemu mu ddakiika emu alien skin waliwo abaakubye embuuto nalabye amawulire
amawulire simanyi ag'embobya simanyi ag'enkoko simanyi agaki ebiwulire biri awo simanyi gye babigira oba bisomerawa ate denja ageze mu denja ate simanyi denja emuloozi simanyi biki leka n'abeeruzira balabeko ng'owulira ddala omuntu asoma amawulire ng'asoma amawulire ali mu lutalo yagambye nti alien skin atatya denja ageze mu denja kakati ye ekyo kye madenyawo okuddamu ye yalowooza nti alien skin ageze mu denja but alien skin has been there. That is not no, that is not danger. That is part of life. That is part of life. That alien skin can break because of that nonsense. No. That is just mbuyabye simu. Alien skin has okubbe simu. Tujimusasule. Tujimusasule. Mwagala kati sasule. No, mudakiika abiri tusobola gisasula. Tugisasule. Dala boneda bwabaka kasanti obulumi bwo buli ku simu musasula simu ye tugisasule anti Fangon Forest is a big forest teri mu bukamuje bokka eri mukamuje eri mu ensolo eri mu emmese ati ensolo mu Fangon zagala sasula simu ensolo zisobola okweteesa mu nsiko ne zigamba katusasule simu y'omusajja atute ate aba atadde ffe tusobola gimusasula naye n'emisango ne gigenda mu maaso yo simu tujja gimuwa tugimuwe buwi kubanga alabika ayagala nnyo essimu tugimuwe nene emisango gigende mu maaso kona emisango tulina ogiwangula because tetugulina alien skin simu bbi w'amasimu muyimbi ayinza okuba yagaana kukola ki bantu bangi bazze batega alien skin obukodyo naabwe obw'okumusiba waliwo ekisibubuka ekyaleeta ssente awo emiliyoni kyaleeta miliyoni oba zaali 3 nekimugamba kwata ssente ogenda kunyimbira bwe kyagenda eri nekigamba nti ate alien aganya okumpa akalango ontegedde alien skin akwata ssente nze yali asasudde kalango oba yali asasudde muyimbira namugamba kwata ssente zo agwo ne guyiika twabimanya oza twali tetubimanyi seconds abiri nga tuva wano alien skin ali mu Kkomera free alien skin and free all political prisoners ochegedde free all political prisoners. Alien skin political prisoner. Is a political prisoner president yamwagala. Waliwo president atamwagala. Tomanya bayinza okuba bateeseza ati tumukwate. Free all political prisoners. Abamusiba bakiyaye kuba gutosagama muntu nti alien skin yabbe simu tabbanga ku simu. Ati afuse political. Anti ya politics omumanyigwe. Politics bakwatira kiro ne bakusibira kiri. Kale, mbadde ne mwami Obote olunaku olwaleero njagala kutegeeza ku Alson Painters UG bano bagamba bakusiigira langi ennyumba yo. Ennyumba oyinza okuba nga wakamaliza ogizimba ng'oyagala genda maaso nakuba nti nno ogisiiga langi osobola obbakubirako mukadeke kamu oyinza okuba oyagala quotation omuntu ajja akubalire langi yenkana ki wetaaga material yenkana ki okuba nti osiiga ekizimbe kyo. Alson Painters yuji bakikola atera mukaddeke kamu oyinza okubeerawo nga ennyumba already eriko langi naye nga birangi tebikusanyusa bakusiigira ebintu tewabitegeera toliira sekukulu muki mu nyumba efaananako bwe era ne ruumu yago ne ruumu yaffe ya alien gyali first of all tugenda gituma alien skin bonna bwe bamusibidde kati bayitawo Fango alien room bagita Fango bagita alien bay yonna gye bamusibidde bayita alien bay ekyokubiri tugenda kuyita aba Alison bagenda bagi painting 0705 19 36 bafuna ku 0705 19 36 mukwano gwange atera mukaddeke kamwe Engo Tours and Travel mwetuli nnyo tusavinga abanauganda abanauganda basiima ebintu gye tubakolera enamba y'essimu 0764 55 533 tulina ensonga endala enkulu ennyo tugenda ku waliwo kye tuyita harambe
tugiyita Harambe Girl Child Run egenda kubeera wali ekyankwanzi ku Lutamaguzi High School, Memorial High School ekyankwanzi. Tugenda tuli mu nsonga ya kugezaako kuteekerateekera baana bawala kulaba nti omwana girl child, omanyi that is a cattle corridor. Being a cattle corridor, baana bawala bangi bakabachanyizibwa, abamu bangi babadde mu mbeera ey'okubeera wansi okuwasibwa nga bakyali baana bato. So we want to keep the girls in school, we want to empower the girls in Kyankwanzi. So we are calling upon all government officials, all friends, all schools to come and support. Supporting to come and support on this cause. TIG network ebirimu, zinga yaffe ebirimu, n'abaana b'abajaasa abamu abawumula, abamu ba veterans bakaddiwa bukaddi abachi. So the idea is ate no nange sebo ndi mujaasi. Nawe oli mujaasi. Mujeria mama. Kakati kyenkusaba namwe abajaasi ba mama Maria kati gwe kyenkusaba kyogenda okukola. Waliwo yanteeka mu nangamba ngenda kuteeka mu. Gwe kyogenda okukola ogenda kugula buguzi gundi sagamba lumu waliwo omusajja yali yeeyitamu mpola genda mpola. So kyetugezaako bagamba nti Harambe Girl Child Run egenda kubeera wali egundi ekyankwanzi ku gibayita Lutamaguzi Memorial High School. So we tugenda okubeera naye abannayuganda mwena abagala okukyeteekako. No, let me tell them, let me give them the number 07 okuba ku namba eno 07 mukaganya 55 55 55 53 asatu 07 mukaganya 55 53 asatu. Enamba eyo bw'ogikubako osobola ofuna kiti, osobola ofuna ne information kubikwata gono oba si kyo noonya ku mutimbagano noonye ku TIG network. Badegama omusajja yali yeeyita Free alien skin, free alien skin, free alien skin, free alien skin, free alien skin. Wanje kwa bete omusajja yali yeeyita w'amagye ku kyalo eyo ng'era bamutya nnyo nga bw'agenda mu bbaala okunywa omwenge baka w'amagye wuyo ng'alina n'akantu ke yasonseka wano ng'asitulamu ati ne baka omusajja w'amagye wuyo. Kati lumu ab'amagye bajja ku kyalo ne bagamba munnammwe abeera wali ab'amagye bajja ku kyalo. Kati we bajja ku kyalo nawo ne bajja mu bbaala okukola ki okunywa. Kati ne baagala okukyankalanya ne baga tulina ow'amagye waffe wano najja nga tamanyi nti ab'amagye kati amagye yali yagayingirira abatuufu bakola ki we bali. Kati kamanda w'abali najja mu maaso ge namubuuza enamba yo ki. Kati yasoma namba ya simu ekitegeeza yali musiru muyonjo enamba ey'amagye. Kati bw'ategeera nti abasajja b'amagye ebyaddala bamugamba oli w'amagye nze mbagambira si w'amagye yabagamba amma bano abantu be babanyonyodde obubi nze ndi wajje lya Yesu mubeere bulungi Mukama.